بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubasanyukidde mwenna wano ku support Islam in Uganda olunaku olwalero era nga tukomyewo n'omusomo gwaffe ejjana nga gukyagenda maaso era nga omulundi ogwasembayo twalaba obulungi bwa Nabbi Yusufu alayhi salam ne tulaba ne tubukomparinga oba ne tubugerageranya ku bakyala ku bantu b'omujjana era nga ebintu bingi nnyo betuze tulaba mu kye bayita Aljanna. Era mu studio zaffe yenze Kishamuwesi Kakoza Anwar Abdussalam era nga ndi wamu ne Sheikh waffe Sheikh Abdurrazzaq Mutebi. Ahlan wa sahlan. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sheikh tukusanyukidde nnyo. نعم. Era tukwebaza emirimu gy'ojja okolera support Islam in Uganda pozi n'obusiramu obw'ensi yonna okutwaliza awamu biidhnillahi subhanahu. نعم. Kakati olunaku olwaliro sebu abatulaba baagala okumanya watukondyako ku kitanda ky'omujjana. Kakati ne babeera nti abantu wabaleka mu suspense wagamba nti nno ekitanda ekimu bakiyita ariqa. Kakati ala al-araiki yandurun nti bajja kuba mu bitanda biri nga bakola ki nga mubalabira buli kyonna kibakola kibaagala. Katwagala okulaba ekitanda ekyo kiri kitya kifaanana kitya sewo ekitiibwa. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى الذي خلق الجنة للمتقين ثم أما بعد أيها المستمعي الأكارم baganda banga bebitibwa nibazo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu eyatufuulira obusiraamu nga yeddiini ate n'abanga atusobozesezza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti tugitegeddeko tusobole okugituusa eri baganda baffe bonna abalala inshallah n'okuba nti nkomyewo nate ku mukutu gwaffe guno ogw'olwaleero okubeera nti tubaako byetutuusa eri baganda baffe tusinziira nga bwombuuzizza ekigambo kye nayogerako ku mulundi ogwayita naye mpozi nsaba baganda bange bonna abatuwuliriza n'abatulaba nti ebintu bino wammanga mbisaba omuntu abeere nti waba atulaba oba tuwuliriza asooka okubijja mu mutima gwe kubanga biyinza okwonoona ekyo kyeyali badde afuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sikyotegeeza ebintu bino omuntu atuwuliriza byenjagala asobole okubijja mu mutima biba biganye tatawaana kujja kutulaba. Ekisookera ddala oteekwa okumanya nti ebigambo byetwogera si byaffe. Guno si musalesale si katemba si bandi bali abo kuba bukubi bali mu kusesa bandi si kugamba nti tuli awo twagala abantu bas ebintu ebyo twayagalira ddala omuntu abijje mu ndowooza ezo alina giyita sinema oba tukola gundi firimu. Omuntu asobole okukijja mu mutima abeere nga akkiriza ddala nti anna aljannata haqqun. Ekyo kyekyongera obukkiriza bw'omuntu okumanya nti ejjana yagi bw'okigaana oba mukaafiiri oba oleese obuzibu nene nnyo mu nzikirizayo awamu n'okuba nti ojja kuwulira ebintu obwongo bwo bulemu obugira ki okubikkiriza olwo osobole okutuuma okusoma kwaffe kuno nti eyo firimu bali mu katemba n'ebirala bifaanagana bwe bityo. Mukama wange nga tuzzeeyo nga tumaze okutegeeza abantu ensonga ezo buli muntu azirwanyise bw'olaba nga zikyaganye totuula mu maaso gaki totawaana kubanga ejja kwonoonera akiidayo kituufu kuba ebigambo si byaffe. Kati nga tugenze ku nsonga gy'ombuuziza enkulu ekwatagana ku kigambo ensula y'omujjana bwe twali twogera ku kigambo ebitanda twagamba nti alal araiki yandurun owekitiibwa bwatunyumiza nti abantu bagenda kubeera mu bitanda byabwe nga mwe balabira ebintu naye bitya. Twagala okutegeera ekigambo araik biba bitanda biki bingi naye ekimu bakiyita arikatun. Kati ekitanda ekyo ebigambo si byange agenda otulaga ekitanda ekyo bwe kifaanagana owekitiibwa sahabiyu aljalil ayitibwa Ibn Abbas
Ibn Abbas tumumanyi. Ibn Abbas alladhi da'a lahu Allah Nabii sallallahu alayhi wa sallam owekitiibwa yamusabira edduwa n'emukwata. Allah yagamba nti Allahumma fakkihu fi ddin wa allimhu at-ta'wil. Omusajja n'abanga amanyi bulungi nnyo Qur'an ku ddaala eryaki olw'edduwa y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Kati atunyumiza bulungi ensula y'omujjana. Ekitanda ekyo atugamba nti khalaqahu Allahu min yaqut ahmar. Bwe baali bakitonda yaquti kimu ku bitulina okugamba nti ebintu ebyebitiibwa ebyokolebwamu ebintu. Simanyi mu Luganda oba tukiyita ki? Masanga ga mbogo. Nga bwe waligambye nti gold ebikawe bityo nakyo kiri mu kika ekyo. Kati kiba tekimanyi gold. Kiba kirungi nnyo naye nga kiri mu kala ahmar. Kala myufu. Kala myufu bwe mwakolebwa ekitanda ekyo kiyitibwa. Kati sahabu yabijja kwani? Asahabiyun abo baatula mu madarasati Nabii sallallahu alayhi wa sallam. Okusomesebwa kwabwe kwonna kwali kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyeyava agamba nti mbalekedde ki Qur'an ne sunnati ng'ategeeza enkola ye gy'abadde akola n'atukwasa ne baswahaba. Olw'ensonga ti baswahaba bano baasoma kwani? Sallallahu alayhi wa sallam. Kati atunyumiza bulungi ng'atugamba nti bwe Allah bwe yali akitonda ekitanda ekyo yakikola min yaqut ahmar. Yaqut ekintu ekyo ekyebbeeyi tuyinza ogiyita gundi material eyo. Allah bwe yakutonda ekitanda ekyo nga yabbeeyi mpitirivu naye nga myufu. Ekitanda ekyo walahu janahani. Allah yakitonda nga kirina ebiwawaatiro bibiri nga bw'olaba ennyonyi. Kirina ebiwawaatiro byakyo bimeka? Bibiri. Yatonda ekitanda ekyo. Wallahi omuntu nga tannaba kukkiriza Allah aba yeeryazaamaanyiza. Kubanga ggolo yaffe ffenna abakola tulina kutunuulira jana. Ngati Allah yagitegekera gwe kennyini gwatulaba gwe kennyini teri mulala. Oyinza okulowooza nti balina balala bagamba gwe twenyumiza nti nze kala gwe kennyini alaba support Islam in Uganda. Bakutondera ejjana Allah subhanahu wa ta'ala. Tolowooza nti agenda kubonereza bakola misango ogenda oyende ekyo kyokakasa nti bagenda kubonereza kyokka ate osaala oleme okukakasa nti mutuufu bagenda kuwamu empeera y'abantu abasaaze. Ekigambo ekyo kikulu mukama wange. Ekitanda kino yensula y'omuntu gy'agenda okubeera. Njagala buli muntu yeetegereza alabe gw'ogaana okukola kuba mpaka yatugamba nti kullu ummati yadkhuluna aljanna. Bonna abantu b'ekibiina kyange bagenda kuyingira ki? Ejjana. N'agamba nti illa man aba. Oyo yenna aliba tayagadde yagenda okujejjamu naye nga bonna baakuyingira ki? Amubuuza nti waman ya'ba ya Rasulallah. Waliwo omuntu ayinza okugaana ejjana? Qala sallallahu alayhi wa sallam man ata'ani dakhala aljanna. Gubumanya nti ongondedde ebajjana. Waman aswani faqad aba. Bw'ogaana okukola ebyange nga bwe mbisomesezza sallallahu alayhi wa sallam ejjana oba ogize ki? Oba ogigaane gwe wekka. Bw'agaana nti tokwata bakazi mu ngalo gwe n'obakwatamu ejjana oba ogigaane nti sijagala. Oba oyagala kulagawa? Bw'agaana nti mu muliro nti nze sirina lunaku lwenkedde nti nkoze mawuledi gwe n'ogikola olwo oba oganyuma oba ejja n'ogigobye. Bagamba nti lunaku lwaleero tujja kulutuula nga tukole kye bayita burdo oba okunsuuta gwe n'okikola nga teyakikola. Sebo oba oganye ejja n'oba ogigobye toddamu nakubuuza nti nze ndagawa oba ejja n'ebifaanaganako bwe bityo. Allahu akbar. Mpaka kyali ategeeza sallallahu alayhi wa sallam. Kati mukama wange ekitanda kiri ekigenda okusulwamu kuba tuze tubyogera twayingidde ejjana baatwaniriza byonna twabiraba. Kati tutuuse mu nsula. Kati ekitanda ekyo tumaze okukiraba kirina ebiki? Kirina ebiwaatiro nga bwolaba ebyebigwe janahani. Sallallahu alayhi wa sallama yatutegeeza ejjana n'agisomesa baswahaba kati batutemera. Kati ekitanda ekyo muganda wange ow'ekitiibwa mpuliriza jazakallahu khaira. Tusaba Allah jalla wa ala akutuwangaaliza obulungi bw'okoledde umma eno. Yatugamba nti ekitanda ekyo bw'okitambula okugenda waggulu kyenkanankana khumsumia ama. Ekitanda tuli ku kitanda saagala oli ate ebifaananyi birala tuli ku kitanda ekigenda okusulwamu. Ekitanda tukigaa kirina ebiwawaatiro naye bikola mulimu ki gye tulaga.
ekitanda kwambuka wali osomye ekitabo kyonna ekikugamba mu nsi muno mulimu asobola ku kitanda ekyekiwaatiro taliyo hiya aljanna ekyo kiri mu jjana wali okiwuliddeyo nti kabaka gundi yasolanga mu kitanda ekyebiwaatiro tekiriyo hadhihi hiya aljanna ejo ayite jjana gye tukolerera aaddaha allahu lilmuttaqin allah yakiteekera abaki abakkiriza olwaliwo ibn abbas atemera ekitanda tumaze okulaba ebiwaatiro yakolebwa muki muyakuti oyina engeri oyogedde onkankanyiza omutima mpulira sigunatereera sokonya ekyo sikankananga basahaba amagezi gabagwamu nga nabbi ayogera ejjana myaka 5 kwambuka bigere tegeera la hawla wala quwwata illa billah nalinyatya mu kitanda okukiyingira ekyo nno oli kitanda neto ejjana gireke naye tuli ku kitanda abantu bajja kulowooza twogera jjana emyaka gino 5 bayinza okulowoleza kuki kujjana naye tugamba kitanda mwogenda okusula nti ekitanda kyange kyensula kyekino kyensulamu kyekino bw'okyambuka bwoti tuli ku alikemu ate ng'ojja kubona bitanda bingi wabuli kisenge kirimu hadhihi aljanna Allahu eyo jjana falyatanafasu almutanafisin au mutanafisun abalwanagana bakole ki abafaayo okufaayo girwanirira bagira ki bagirwanirira hadhihi aljanna naam وهي هذه السعادة الكاملة فيكسانيuko okuki okusembayo okujjuvu wallahi ne wabanga ina trillions of dollar tayina kusanyuka kuba bati atsawa ina yinzo okutibwa yinzo okufa kati ekitande kitugambye alik okukyambuka kinaki 500 ama otambuza ekidduka ku bidduka by'omujjana ogenda okumalako ekitanda ky'omukulu mwasula naye ani annabiyu la الصحابي لا بل الولي ولي الله يغند كسولا من هو الولي الله هم المتقون الله يبتغamba يبنينولا هم المتقون كل متق سيعيش كما نرى الله بل مكرز ينا bwabanga nabbi kyekyo bwabanga sahaba kyekyo bwobeera gwe wennyini kyekyo ani ono oba kitegeeka bulungi sentamu yenna omuntu yenna seka fabasima lumonde Allahu akbar ebyo nabbi kama wange tugenda nankanyi imputa ebyo nabbi nemputa bazisujjako tulya firi ebyo nebigambo nze nyingira mu kitanda ekyo ebyo tugambye nti attaqwa erina Allah gyatwagala buli bwowakanya oba ogudde mu state endala egenda okuviramu ebiki ebizibu kati twagala tutegeere abatuwuliriza n'abatulaba ekigambo jjana baba bakyogeddeko ng'oli mu kiyungu soka oveeyo otuule owuli ekiki kibagira ki kiboogera kuba oyinza okuba gwe bwolowooza nga byolowooza biweerwa si byebyo naye soka osome nabwe olowooza bulowooza naye soka ogire ki osomesebwe kiki bayita ejjana kati tugirabye kumusumiya ama emyaka 5 otambula ku kitanda ky'omugagga mwagenda okusula omumanyi huwa alghani omugagga gwe ngamba yani attaqi alladhi si president abada Allah subhanahu wa ta'ala si kabaka yana $billion ebi Allah tabitunuulira oba nali ntambuza nsindika kigaali ebi tabitunuulira vuga boda boda ya gaali ebi tabimukwatako pichi la abadan nze ndi muzimbi nze inna akramakum inda Allahi atqakum ekyo Allah kyayagala tiyagamba Allah yagamba nti abasinga okubuwa ebbeeyi agenda okusula mu mbeera eyo aki abasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala so si kugamba yayina sente nyingi kuki ebyo tabimukwatako abadan takwa yegule kitanda zitabulolo kati tugambye nti ekitanda kifaananyi mu mbeera bwetyo kati emyaka 5 kati ekitanda ekyo kitokubako emifaliso oba kitegera mu kuliko emifaliso 70 firashan kiriko emifaliso emeka 7 Allahu akbar ani yali agisuzeeko kyevanga nti kuba oyina okuwakanya tusembera kuba ojja kunato kobadde olina kajja kugira ki kubanga okukkiriza ejjana kimu ku iman billahi subhanahu wa ta'ala atulaba ayinza okulowooza nti emifaliso 7 tegeeza yani kayinkyemu abadan ekyejjana kye tuba twogedde kuba ebifaananyi ekisembayo ng'ogamba nti tobirabangako obwongo tebubirabanga abadan ekyo ye mizaani epima ebintu by'omujjana kati okitibwa atunnyanyira ibn abbas atugamba nti kuliko ebitanda ku bitanda oba ku kitanda kuliko emifaliso emeka 70 firashan kyokka ekitanda okuli emifaliso 7 okiraba bulungi kiriko okutambula okyambuka emyaka 5 ogenda kumala ku kitanda kya mukulu katolo omufaliso gumugwekanaki Allahu akbar ekyo omuntu alina okwebuuza
kati natakoma kwekyo n'atunyonnyola wafiihi ku kitanda okwo kuliko sitran kuliko entimbe min nur entimbe ziri zezasaki ekitanda entimbe ziri khulqa au khulkat min nur laisa siraj mujjana teriyo njuba mujjana teriyo mwezi mujjana teriyo kiro teriyo musana ebyo tebiriyo teri bunyogovu teriyo sama ebyo natugenda kubinnyonnyola kimu kukimu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala saba Allah jalla wa ala tuwenga atuwamu obulungi Allahumma amin. Naam. Kati entimbe ziri ku kitanda khulkat min nur zatondebwa mu kitangala kiganda amasanyalaze gavuddeko ntimbe zakola entimbe kitangala ekyaka mbwoti enkono go buyitamu nenga amasanyalaze wabula kiri Allah yakikolanga kiri special kyekyo si kyatogana nti kitangala ky'amasanyalaze oba ekyenjuba oba ekyettala y'emmotoka abadde ebyo natebiriyo nekiri Allah yakitonda butonzi nga kyakubeera muki oli ayinza okuwulira nti kitangala kya duli n'akuma benzi n'atunuulira ekifaananyi ekyo la abadan ebyo byonna biba bigira ki biba bikulimba ekiri kirala nnyo maala ayinu ra'at gwekkiriza nti gyekiri naye amaaso tegagira ki kiraba ku lunaku olwo kati owekitiibwa Ibn Abbas radiyallahu anhu atunnyonnyola ku kitanda ekyo katulabye entimbe eziriko naye agamba nti buli lutimbe olutambulako 40 ama olutimbe lumu otambulirako ki emyaka 40 otambule ku lutimbe naye khulikat min nur bali ku ntimbe muli entimbe seeka bali Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza n'atugamba hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'ik muttaki'un chechi Allah agamba nti hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'ik muttaki'un surah yasin aya nga 5:6 Allah atugamba nti abantu abo abakkiriza bagenda kubeera mu jjana naye mu jjana mulimu zilalu ashjar mulimu tugambe ebisiikirize mwe batudde naye nga ebisiikirize bya miti egiri ate mu kitanda ekitanda kirimu ebiki emiti kati emiti egyo batudde mu kisiikirize kyaki ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeragira ki kyeri ategeeza twagala tulabe Ibn Abbas yagenda nnyonnyola bulungi nnyo ekitanda ekyo kamu ku kamu okutuusa nga tutuuse ku mukyala waffe omujjana tumulabe tugenda musisinkana tutya biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tusaba Allah jalla wa ala aberenga atuwamu obulungi bweyo tujja tuwuliriza biidhnihi subhanahu ku nsonga ya eyo aya gyosomye eya surati yasin badde nsaba ogimaleyo nga tuvudde mu kuwummulamu kwaffe biidhnillahi subhanahu wa ta'ala era mubeere nga mulemera ku support Islam in Uganda mubeere nga mufuna ebisingaawo wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا